believing love y'okutimba oba toli okay nakyo? No, nze kunze okuntimba tekindya era tekina kyekingattako as long as we are happy here. Kati bali bebaani. I just care about me and you and my closest people okundaba nti nange ndi musanyufu. But abasigadde okundaba mbu ontaddeyo tebinkolera. Ebinkolera maybe bw'abanga omuntu gwe nina akyagadde tusooke twewase. Siminako buzibu. Mama wange alidde ku kaceere tumutwalidde ku kasukaali. Or no, you can do anything with me. Naye nga tudeetinga wano tusanyuke ebyaffe. Tanteekayo. Era bamba I don't appreciate putting me on your pages because we're in love. Aso kuteekayo nga sister. Takikola. Lwakuba ne wenjibeeramu tentwala nnyo. Togenda kusanga nga ndi eno mbuwala. Nze nja beerayo pozi nga antwalayo taliiwo. But abali willing tutuukeyo. Mutuukayo ne mukoma. Twevuga. N'okumekereza ate ng'oyagadde n'olumwa. N'ogamba ngenda kwagala n'okumekereza ate era ng'olumiziddwa. So eyo moment girivinge nga bweri. Bwevaawo ng'evaawo. Me, if I've dated you, to be honest, and I've not gifted you anything, I've not given you, not even a boxer, anything, wali onjagala nga ze sikuliiko. Nze siyagala muntu nesitamuwa. Ngala no mpita buli wayagadde essaawa 9:08 n'engutambula ogw'ekiro n'enzija n'enkulaba. But nga tetwekubyangako kifaananyi. Because that is not what proves to me nti we are in love or we are lovers. Nedda. Pozi ng'onoonya kunyonoona nga tumaze okwekyawa oyina ebigendererwa bye, but if there is nothing ebifaananyi mbu bikugasa ati. Era bwe tuba twakuendinga ffenna mu future gye tuba tubirindira. If I'm dating a person, by the way, mbeera nze situnuulira about today's relationship, today's thing, today's ending. When I start dating a person, si dating abantu bestasobola kukomekereza nabo. I expect a lot from them pozi bigana buganyi. Anti kati ekyo kiri no motive oba dating omuntu era you expect a lot. Onedde olaba wali omuntu dating omuntu nga ina kyamwagadde ku temporarily nga gamba wekiggwera sina kyemwagaza olina so tobawulirangako. Wobanga embeera etuuka natuuka politely the one that I mean. Pate esinga okunyumira eno oba okamanyi. Baby ndabanga ali ku mafandali kulya kiro nkulya ku futali nobeerera mba nkunoonya onyimbira kayimba kalungi omuyimbi n'olusumba ndukonga. Okamanyi? Kayimba? Tokamanyi? Kati nyimbe luyimba ki? Balu. That is Mudra, but that is one of my favorite songs. Waliyita Botyo. Resoso kuyimba. I love that song. Tuyita abantu okujja Lugogo ku Zoe Grant. Bajje bawagire Mudra. Mujje tuwagire omwana tu Mudra nga 3. Yeah, August. Yeah. Bajje tubeereyo ffenna nange ngenda beera. Buli ayagala dancehall. Ayagala music omulungi ate ngo ino supporting Ugandan music, sure. So you guys, liko favorite track of course Nze Gift Club Tandikidemu vibes ndala muko, but of course I'm chilling with one of the most beautiful girls in the industry and very humble. Really? Yeah, you're so humble. This is Gasha Mutoni. We're gonna be talking music and life together. Otunyumize wobadde nekana akayimba kapya ke walese rachi kati wasituse nogamba kati collabos zebukoleki zichome. Collabos naziwumuza. Actually zibadde si collabos, zibadde remix. Yes, kubanga zibadde bbiri eya Fefe Busi neya Gaza. Fiki Gaza. So kati era nga remix kuba zaaliyo nga single.
Yes, kuba Amina abangi balumanyi nga ala ku maswale kuba lwemwazzemu ne Fefe ya Fefe yajja n'ateekamu tukola remix ala maswale kakabi mukwano gundi bubi ow'omukwano ala maswale. Yes. Wow, it's one of the most trending songs on TikTok right now. I know you've seen it. How do you guys feel ngolaba olimba lolo trending? Lukuletero. Of course you feel good. Lukuletero okwongeramu amaanyi. So bagamba ng'olaba omuntu ng'anyirira alabika bulungi babeera bali mu love. Ayo abula kulwawindeka baba bali mu love nga love bakutye bulungi abaana kati nawe oli mu love. Yeah, nze ndi mu love. Nze ndi okay kuba first of all ndi kufocusinga ku kyenjagala right now. Love si ekintu kye nina okufocusingako. Omanyi ebintu byonna bitambula bulungi, omulimu gutambula bulungi, buli kyolowoozako kitambula bulungi when you have love. I will say I'm okay. Gasha toli mu love. Anti nyinza okubeera mu love era nga ndi okay. Nyinza obutabeera mu love. Akantu katugambe, it's just simple one. Are you in love? Lwaki oyagala nkyogere? Just kantu katono nnyo. I'm okay. Lwaki abayimbi tebagala kwogera status zaabwe bannange? Ebyaddala nedda nze abantu abangoberera bamanyi, of course they know. Yes, they know that I have someone. Though tayagala si byakwogera so. Abayagala bibeerewo nga tuli okay. Kati at least era gunzise kasita ogambye oyina. That's the beauty of everything. Kasita oyina. How is life? How is life generally? Obazidde obuze? Ije mbadde mbuzo nenga mwendi. Business zimpuube eno ate nga ne music emwagala. Obadde toduzadde yo gye weekwekedde. Mbaddeyo nga nkola mirimu mirala. What do you do besides music, by the way? Nina business zange ng'omuntu. Tusobola okujja ne tusupportinga. First, nina cosmetic shop. It is called Gasha Beauty Bank. Yes, kati nina ate n'ebirala. Kati eya beauty esangibwawo. Mu tawuni wenyini Freedom House, ekizimbe bakiyita Freedom House. Kati tolaba. Otugamba kati n'akalango kabwerere ku Celebrity Track. Thank you. Oba oyagala osobola okufollowinga Gasha Beauty Bank n'ofuna buli kimu. So literally bibeera bikola ki omuntu omu ayinza obba tabitegeera? I think it's a time yokukuba abantu business. Tofunye chance. Ne wogenda ku internet, wogenda ku gundi osobola ofuna enamba ekweri, then n'ogoberera buli kimu. Exactly, n'ofuna buli kimu. Okay. So how is the new management mpulira wava mu nkadde? Sivanga. Tojivanga. Okakasa. Abaana basala ekigambo. You know outside is hot. Abaana basala ekigambo. Mbuwavaayo, tokyaliyo, era kyovula n'ebyalavo byogerako tobyekakasa. Because management yaffe ye yali ekwasaganya buli kimu. Wabula balimba. Wabula balimba. Si bitu. Bifu. Management ekyali eri enkadde kuba nkyali mu Avatar Films. Lwakuba ninako abantu abalala abanyambako babayita ba Code Base. Code Base Entertainment. Mulimu abaana abanyambako. Yo nga yo tiimu. So tukola ffenna Gasha kino ne banyambako. Nenga management yange kade sijivanga. How is Kimra? Are you okay? Ali bulungi. Omuleseyo waka. Sibeera naye simanyi naye kyemanyi ali ku office. Mwakoma okubeera mwenna. Nenga twali tubaddeko ffenna. Gasha. Kulo itosala. Wali eri gye najjanga eri ewakadde. Sala ekigambo oluusi najjanga okuba waliwo studio ng'era ndowooza wansanga nga ndi mu studio. Naye sibeeranga naye mbu tubeera ffenna. Kasita obulamu butambula bulungi. Kimra waabeera wali ku kiddo. Nze bamanyi buli kimu kiggwa. Tewali era tewali kigaana buli kimu kitambula bulungi. Kituufu. I love hearing a lot of beautiful things when people say mbaddeyo naye nga mbadde nkola bulungi, sigamba nti mbaddeyo nga ndi depressed, ebintu badde si birungi. It's better okuwulira nti omuntu yadde abadde asiise musically n'obulamu obulala bubadde butambula bulungi. How do you find music kati nga bw'okomyewo kapeso kalaba otya?
music ka speed keeko ka speed kaddala nanti osumagira ogenda okera kati bakukubako bagashanga kanana wotabadde ogenda tandikirawa otukakasa wensanze ate nange wenyongererako nina oluyimba olupya baluyita tunyweze love lukola bulungi lwakafuluma 3 days naye lukola bulungi nnyo so yes. Okay, kati muntu kyali mukukolera like ali mukola music nogamba nti wadde sibaddeewo mbaddeyo nga ndaba ono no abadde badoinga so nice nga bakyala kyaba baddewo baddewo layini baddewo abaana bangi abakuba gasandi agadde ku mentioning omukomu ekiri okay. You give them credit. Go by feeling anti babaddewo and they have been doing good. You can give them a mention. Nga bato obanga yenna. As long as abaddewo nga kuba music nga taweza tengola batadde amaanyi. Tuba tukyali awo fe shibata tuweza tukuba buli lunaku atwongerako katate n'abaana abato ndaba Jowilanda akola bulungi these days ne so music si mubi era ne speed yeyo. What do you think about changing your kind of music? Engejo imba mnogama antikati kansoke nzire mu side yoba yakaroka siita we wafuna olowooza ki? Actually nze music wange serowooleza nga nze omuntu nga bwe nkugambye nti nina team gye nkola nayo so we sit down ne tugamba kuba nnyimba nyingi ze nina so gundi ebeerako oba trendi oba ki kyetugoberera kubanga abantu tebaagala wulira nga bwawulira paza agamba nti tebabiwulira balina bye baagala okuwulira kati nafulumyawo oluyimba lwa nyashi kwa nyashi nga everyone is supporting me kyokka nze nga ndaba oluyimba terwandibadde naye nga buli omu agamba oluyimba lulungi because bawulira ekyo kye baagala kyekiri kutambula kati olina lw'otuulaawo n'ogamba nti ono music gwennyimba twogeremuko ne management tukyuse mu style actually kuba waliwo neofuna oluyimba nga luli wansi n'ogamba tuwongeremu ng'owulira engeri gye lutambulamu luli wansi nnyo ate nga competition ya wansi nyingi ate okusinga oba bino ebijja otegeera abantu bangi nnyo bayimba bulungi so you have to put a lot and then kati ngaffe engeri gy'oba wakatandika it is really hard wetaaga ekintu nga kigenda kwanguyizaako. Gasha wakatandika omaze ebbanga ki mu music industry? Roughly I would say nga ndi serious 3 years. 3? Yeah. Kale nze bulijjo mpulira nga oba 5? Kati 2 years. N'okugwamu. No, 2 years nina enyimba ze nakola emabega naye omanyi okukola ekintu nga you're doing it for fun era n'okola oluyimba lwo ne wayitawo omwaka ng'oli waka wekolera bidyo so kati nemanya nti nsobola okugifuula business because talent yo weeri kati ate nga ne passion weeri saggaana ne ngamba let me do it now serious. Bintu ki by'osanzemu egyo emyaka 3 no feeling anti right now singa nstopinga music kuba bino biyitami nga byo biri so hard on you naye ng'ogamba anyway pushing a rock cause I want this, it's passion and all that. Bannaye bingi though nga businesses endala nja kugamba nti buli kimu tuba tukyetegekedde nga challenges endala naye music ye singa kyali kisoboka twandimuvuddemu kuba waliwo ebigambo waliwo like ebintu ebikwogerwako nowulira nga you cannot handle nogamba oba kino sisobola kihandolinga singa mbadde oba ndi mu nnyanya zange teri yandyonjeko bwe bati naye era omala n'oguma kubeera business so nokireka naye nga byo bingi byosinga okwenyumirizaamu. Nfunyemu connections nfunyemu abantu abasobola okunyamba mu connection ezo kuba ne business yange gye natandikawo enesembye nafuna support ate okuva mu music abantu abasupporting kulwagasha okay kulwagasha nga muyimbi mu kintu ki kyosinga okubeera nga if it wasn't music you would focus on this other thing?
nga business nga obanga ekintu kyowasomerera obanga ekintu kyowandyagadde okukola besides music nga totally oli eyo okola bibyo. Nandibadde business woman nga ndi eyo nekolera kasente kange akawerako ng'oggyeko bino ebyokuyiriba kino ne kino. Nandibadde eyo nga nekolera sente ewerako ddala. Okay. Being a business woman ate n'okubeera ng'omuyimbi nayo ndabanga biggwamu ebimu. Of course it is a business naye yeetaaga patience. Yeah. A lot. So omanyi business gyo investinga in nga tomanyi when are you going to harvest. So olina okubeera mugumiikiriza nnyo okuba nga osobola okukungula kyoyagala. Okay. Oba nkubuuze batya best moments zo ng'oli ku stage era waliwa nga ye yakuba moments zonna zonna ze wakabeera ku stage? Ziringa nyingi naye ezasinga ziringa ttaano nengenda kwogera bbiri. Waliwo moment yali Valentine twali tuperforminga side ze Bulenga. Sijjukira bulungi kitundu naye Bulenga. That was a big hotel naye ina bali bategesa oba nagendayo kuperforminga nga mina baluyimba kuva wali mpaka waggulu. Wow. Abaana abali wano kumpi nga they're like gasha nempitayo babiri nga bayimba oluyimba okumpi. I felt so good. Nenkaba n'okaaba nemba wa kye baali baagala kuba baali banfuye ssente kati nembuuza omukyalo oyagala ki nangamba sobola simanyi kyonjagala okuba naye gasha sooke tuve mu nkuba kuba obadde okyatugamba wali nga muli Bulenga ize ne bayimba n'okaaba nakaaba kati ate nga binyuma ino nga binyuma kubanga omanyi waliwo lava abantu gye bakulagala ogamba oba kati ate nze njigwana ntya kyokka nga it's a new song terwali lupya naye nali sikisuubira okubanga balumanyi lwonna kubanga oyinza okuba nga omanyiko ka chorus katono naye abaana banyimbira oluyimba nange kennyini neŋŋamba oba be baaluyimba. So endala twagenda side zeeyo Fort kati ate Fort yo kyali kirala nga omwana najja ku stage ng'akaaba nga luga nendowooza omanyi woobeera ku stage oba toli focus ku kintu kimu oba olowooza bingi oli ne waaba ayogera ogamba oba agambye nzi kuba tuba tuwulira nnyo. So omwana we yakaba nendowooza oba waliwo ekibaddewo oba waliwo obuzibu nenkyuka mbuuza emabega babawusa security nga tewali naye ng'ayagala kulinnya stage ngamba oba baagala kunkuba we yalinnya nemuwa mike naŋŋamba njagala akayimba kaako njagala kuyimba nemugamba eki kyekikukaabya nti ye gasha I love you eki nemuwa n'ayimba nga wenyimba nga wayimba I was so happy. Kati ze moments zemberawo neŋŋamba kati ate gasha music newabeera atya sobola muleka because abantu bandazeeko nti banjagala making her happy. Exactly. Abannenyumirizaamu enagamba amafantu gasha. Musically right now bw'oba omutunuulidde okusinziira ku mabega nga tuvudde kunga ku myaka 5 before right now kikyotunula n'ogamba it's missing in the music industry abayimbi bye tuyimba mu butuufu tumisinga kutereezaamu wano? First of all sikirabangako n'emabega kibadde tekiriiwo naye abayimbi badde baleese ekintu ky'okukwatagana ky'okubeera awamu which I think kirungi kituyambako ffe kati nga ffe engeri gye tuba tutandika oba otya ogamba oba nsobola okusemberera gundi naye bw'olaba nga ate wali wamusemberedde namuwelcoming kati naawe ovaamu ki that fear n'owulira nga ate music industry ekunyumira kati then ng'ovudde kugamba that is the beauty side of everything bw'olabira ddala nga mu butuufu mwonoonamu generation yammwe mu music nga muvuddemu ku mulamu amuwabyemu mu ngeri omu oba endala n'ogamba bino tebyalingawo ku mulembe gw'abapapa nisaaki noza ebintu by'okulwanalwana ebyo bibeeramu ndabako abantu abeekuba ate eno kyendowooza nti si kirungi mulina abantu ababagoberera lwaki mwandibadde mubalaga sayidi embi
kubanga muli kifaananyi eri abo abantu so we bakiraba bagamba okay so this side ebyo ebibeerayo sigenda kugendayo kiraba oba n'omuzadde yena n'atya okutwala omwana we oba mu music school oba ki n'agaana omusupportinga because yalabye gasha ng'alwana oba ng'awemula ekisusse so ndowooza sayidi eyo yembi abantu gye beetaaga okukyusa ennyimba zo togenda zoogerako bayimbi bano ze bayimba abantu ezibesitaza ezituuse n'okuleetera ennyimba ez'abantu abamu kubanga zisuwingibwa ziva nga ku mitimbagano gyabwe egimu ng'oluyimba lwa is it doctor olwa gravity ne shakira abasawo bavudde ne beekalakasa nti ebyo bintu bibi what is about it abantu bandi balese omanyi mu Uganda muno ngawo bwe bagamba nti yo serious alone oba oyagala kubeera serious genda mu kisenge kyo beere waka beera serious waliwo abantu nga ye alina mu office naye ng'akooye stress enawulira alina kyayagala owulira ate nga ye tasaakikola kyogera naye wawulira oli ng'akyogedde agenda nakiraba aseke I mean mubiveeko bino mutunulire sayidi endala ennungi lwaki era kyemugamba nti ekibi wekivaayo kyemutunuulira lwaki ebirala bibalema amalwaliro go mugatunuulidde nti mulimu ebibulamu mulyoke mutunuulire luyimba lwa gravity oshegeera bandifokasinze ku bintu ebituyamba ngaffe ne bava ku bino kuba oli muyimbi ajja kuyimba kyonna kyayagala ate nga wabeewo abakinyumirwa kuba si buli omuntu agenda lugaana waliwo abalunyumirwa era ng'alutaddeko ne kati aluwuliriza wanyagadde okola korabo ng'egwa mu sitayiro bwetyo ne gravity nze nga nze omuntu nedda naye waliwo abali free nakyo ate nze ndi okay nawe okubira abanga omula akikoze it's okay it is okay kubanga nze tekina we kinyigiriza nga nze omuntu nze nina ebirala ebinyigiriza so si luno oluyimba lwengenda olowoozaako you can't sing that kind of music but you can support whoever sings that kind it is okay kubanga ye kyawulira ayagala oluyimba okasita aba takisusizza nnyo naye kati waliwo abantu betwavaako so kati gravity nga twamumanyiira enkudi agenda kuleeta do you listen to Nkudi omanyimu nekapati yadakamu Nkudi nga lutambudde nnyo oyinza okuba nga tolumanyi omanyimuko yadda akagambo yasuze azinawe yasuze mu kikiri so lutambudde nnyo weebuuza n'ekirutambuza tokiraba kati odde ku luyimba ng'olwo oluwalane ndowooza fokasinga ku kyo olina okufokasingako bino ebirala bireke Okay, besides music and everything, I want us to talk about real life. So tulimba. I want you to be honest. Botunulira or this generation right now. Abantu engeri handling relationships zaabwe abasajja engeri batu approaching what we feeling no gamba I shouldn't be here. I don't belong in this generation. Egira bweti nze ndi bwenti. Ng'omuntu ayagala maybe kwogera naawe engeri abasajja gye batu approachingamu maybe to get your attention and all that stuff omuntu yandikoze ki okufuna attention yo nga gwegasha ng'omusajja n'agamba nti ono ye at least okwawukana kuba yeekutebwa ati yabadde you know byanjawulo muko kati nze ekisooka engeri gy'oku approachingamu teli different kuyabalala lwakubanga nze omuntu mba nina byensooka okulabako oyo omuntu nze siri muntu wa bigambo bingi bonsanga njagala nnyo omuntu ow'ebigambo ebitono nange we mba musanze oba omanyi omuntu abanga eyeeragane nga teyeeraze so in short njagala omuntu ali humble kati we mulaba nga ali humble kweno generation gye tulimu nga buli omu abugumirira ali waggulu ngamba maybe this person is different kati oyo aba asobola okutwala attention yange era nenkulowoozaako nnyo ngamba I'll think about this ndowooza kyekyo ate nga muli when you're in love or nga muli mu dating already
waliwo ebintu abantu bye bakola nga baali babikola in the beginning nebituuka biwakati ne bibula. Have you experienced that? Nogana ye nga nakameeting ono guy ngali akubakuba ku simu apikinga where is this whole thing? Nze ndowooza engeri gye siri muntu alavinga buli lunaku wemba nsikikiza wantu wamu I'm used them there kuba nze nsagala kuteeka mwana wabe pressure nti nkubira essimu kuba enkya togenda gikuba first woba osobola ogikuba bwotyo nsooka nekuwamu time yo n'ogikuba bwokoowa naye ng'oli muntu ayagala ebyokumuceekingako nza bbalanga nabyo si bintu byo byange kasita nfuna hey ayoke nange hai ayoke I think that's enough for me. Webigwa kunza ayagala hi baby where are you, what are you doing, can I see you? All the time I want my mind to ask me can I see you. If you don't see me, who are you seeing? Nedda, never see mpya. As long as we are not staying together. But tuba tetubera wamu nga ndi waffe nawe oli wuwo. Olina okumbuuza. All the time, how are you? Baby, I want to see you. We should spend a day or a night all the time. Engeri gyesala kumalako mirembe. Engeri ebinyuma nga tebibalako mirembe. Binyuma naye nzisala kumalako mirembe. Esimu yange nga buli ssaawa ogikubako omunnyo. Naye ng'omwagala. Nga waliwo bali abatusumbwa nga tokiriiko nnyo. Nga bebi anjagala nange mwagala nze njagala emirembe gyange. Saagala kunkubira nnyo, saagala kuntextinga nnyo, saagala kumalako mirembe. Mpozi nga olunaku tugenda kwekubirako hai wetumala osirikira message woba ofuluma n'ongamba nfulumye ngenze ku papas oba nfulumye ngenze wano, can you join me? That is okay. Naye nze buli ssaawa okubanga esimu ya baby buli ssaawa. Kale me I want to call you. If I can't reach you I want to call your friend. I have to call someone to make sure why are you not picking up? Are you sleeping? Are you somewhere? Where is that? Olina okuba ng'olina omuntu wowa ku lusegere bw'emmanyi ng'oyo ye nina omutuukirako wenjagalira. Kati nze okukwatagana n'omuntu era bannaye oba olina okunjiga kyenjagala naawe kyoyagala kuba woba oyagala ebyo oba ogenda kunnema. Nze sibisobola omuliro sigusobola oba twakatandika oba tukoze eki ndi muntu agenda okugenda ewaka nga n'essimu yange kwerine nga ndi offline ndikulaba muntu ndikulaba TV kati mbubwenjizaako ombuto lwaki esimu yo tebaddeeko. And I will explain very happily because you're my man. Yeah. Nja kugamba oh babe you know what I was busy or it blacked out nga literally sina charger mbadde somewhere. Gashatayina love. Nedda. Ebintu bya love binyuma nga byakajanja kwebuuzaako kuyombamu lwaki simutebaddeeko I want to see you. N'omulaba ne mwewamu empi ne mwekisinga. Kubanga nze wetukirako eyo stage ndabika masikyategeera. Olimba. Nensira wali mbu ne twekuba. Kale temukuba bino byakulwana ebyoku street and all that stuff but these bukondekonde obunyuma. Love erabika. Tonabagibwamu. Erabika ekyayito tennakula. Eyani. Kubanga love bwekyo weeba. Sisuubira nti nze wabula njagala emirembe n'oyo gwendeti nga yekka gifune nga ye naye teyimalako mirembe kisinziira nze ekimalako emirembe mba ndowooza kimalako omulala emirembe nedda kati nze tolanga binyumira ate gwe tebikunyumira anti kati gwe mu love side gweoyinza okuba nga kyoyagala kirala kuba ndi mukyala nawe oli mukyala naye sayidi y'abaami oyinza osanga nga kyomukola tekyayagala oba nze kyemukola kyayagala. Anyway nakyo kyagala ndowooza n'ofuna omuntu ayagala ekyo ky'oyodi akutegeera kuba kati nange nyinza osinkana omuntu ng'alina ate embeera zo nga musajja n'agamba ye akawala kali too much okitegeera kamalako emirembe kankubira ebyo bye baagala abamu abasinga bye baagala kubeera wootamufaako wootabikola alowooza mutomwagala abagamba tomwagala kyokka gwe ng'omwagala omupira nange ebyo byenjagala that's what makes me feel like someone loves me
check on me, But ask me, mbuuza obaddewa. Obadde tokwata essimu. I want to see you right now. Command. Nze ndagiraako ebyo ebinyumira. Wewe otabikera ngamba yono. I'm with my brother. Mutuusa time ey'okubeera mwenna. Will you handle that? Yes. Because otuusa okubeera n'omuntu. Kubanga wokoma okubeera n'omuntu okoma omumanyira. Ate ekintu ky'oba omanyidde ennyo otuuka n'obanga akoowamuko. Kati oyagadde fuluma munyiize otuuse wabwera kubuuza oli wakomawo kati. Ng'ogirinnya ng'okomawo. You have ever stayed with a man? Like asking me where you're going, what are you doing? Oh, I forgot. I have to explain myself. I did happily. Just oh my God, he cares about me. That is another side, and I think Nunji side dene you Nunji. I just love to be loved. So buli kimu kyonkola, as long as kirimu love, as long as kirimu okunfaako ebintu ebyo. The by the way was enough sente. I guess to the people benalindeetinzeeko banju, I don't ask for money. In love. No, because of too much love. Nerabira nti oyo muntu nina n'omusaba. I know kijjukira, bata kijjukidde. But you're right. For the first gundi ezo months ezisooka yoke. Naye olaba ng'omuntu takuwa, ng'omulese toyagala ate kusaba, ng'olaba takuwa teyeebuulirira. Oyo ajja sabaayiko ekikyamu. Kubanga oluusi nabo baba baagala kubasaba oba kubajjukiza nti mpaayo. Ekitali kirungi nga gw'obu. Naye obuvunaanyizibwa bw'omuntu gw'oba oyagala nga tomukase. It's just to provide. A simple thing he can do is provide for his woman. Bwabanga ddala oyo omuntu amufiringa nti mukazi we. I don't have to ask when nasawe jagamba kayaali. Nja kusaba 10 nga gw'olinamu 5 otyo kimpa. Okitegeera ogambe alayika ayagala nnyingi. So nasinga ndi wadde akeetaano kowadde nako n'okeekula n'ogamba this is what I had kakutedde ku ssimu njagamba andowooza kwedde kyebiri it's okay because kivudde ku mutima gwe nga sikisabye. But if you want me to ask njasaba ekingi kikutiise. So literally do what you can before I can ask for a bigger thing. I think that is the best. Kubanga omuntu tomulinda kukusaba. Ndashamu yalina ekibuuzo ekingi ky'okubuuza. Sente zenkana batya muwendo gwazo nga za musajja ze wali oliddeko at once. Nga nyingi. Mu bulamu bwange bwonna. Negaki oli gayi bwe nali nnina oba ki? Lindako nga zaawamu nali zifunyeko nga zaawamu. Oba zaawamu oba mwali mu stage of dating. Yes. N'ogamba naye in this time ono guy yampa sente oba yanspendingako sente. Oba aliwo yenna ajja mmanya nti you know waliko. Zaali nyingi zo nazirya kuba nazirya nentambulamu nenkola byenjagala netwalako mikwano gyange out nga every weekend nokuma bantera sente nyingi ku akawunti kutuuka ne ku gundi kuba ababbanka bankubira ne bambuuza okola mulimu ki. Are you for real? Yes. Okola mulimu ki era lwaki zandibadde zenkana weeziti kuba tebandabangako nga nziteekayo weezityo. So nange ne mbagamba mami wange yazinteereddeko kuba ali Bulaaya. Kumbe omusajja yanteerako sente nandyako mpola mpaka we natuuka nenzimalawo naye ate nenkolamu ebirala. Nempaako famire yange nenzigabanya. Have you met a person bwe wali ofiiringa nti tugenda kulastinga oba bubeerera nebita working out oba buli bw'osanga ogamba bino no we are just mulaba tetulina gye tulaga? Byali bintuseeko ng'omiitinze omuntu nolowooza kuba nze ntya nnyo omuntu okumanya weakness yange. Ndi muntu alwawo okukkiriza oba okukolinga inlove naye bwe njigwamu mbagenda fuuka ekirala. So
nsooka neneewa obudde naye n'omuntu teyampa na time okwewa budde like oba nayangu okukolinga in love kyenali ndowooza nti ndi hard guy nebitabeera so wenagwa mulava ate ngaomuyayo yaali birala era nankyaya nnyo by the way abantu abo ebya love nsooka mbyesonyiwa naye wenamala nembeerawo nga nange njira ono nimba ono nkola ki wenagwa ku muntu omu nekiggwa kati eri ebya love. Gosh, what are the things you do in love? Nga oba nkigambe batya omuntu wategeera gw'oli naye ebyo ssaawa go dating ddala ono omuwala njagala nga byo obikola omuntu nanotisinga nti kyeka abambi anjagala mbeerawo full time job like mbeerawo woneetaagidde omuntu wemba mwagala neweziba ssaawa 10 nga ndi mutekwenka nazo nangamba nkwetaaga wano ssaawa olabyo bye mbadde nkugamba luli when you're in love anti kati nze mbeererawo omuntu gwenjagala kyenjagala otegeeza nti newe kiba kyenkana ki newaŋŋamba ndi staaka ndi 40 vugo gyonkime nsobola okujja nentukima because njagala kubeererawo nnyo omuntu gwenjagala so ng'ate mba nkikulaze nti nkwagala kati ate eyo fiya yange saagaga muntu abagenda kulima nnyo tegeera lwaki biri bwe batyo like you show people ebintu bye tulina okukola litwalinga okikolera omuntu gw'oyagala ate ne batekinga for granted they take it for your weakness like to be your weakness n'otandika okugamba nti oba siddamu kikola ntandika okubyekwekera mbyesigalize ogamba oba mbyesigalize and then you find someone nagamba no, you have to be free with me nange ndi free naawe ugamba oba mbikomyewo mulage nti mwagala ate nodde bayino gakansi ate when you don't show them bajagamba ye akawala tekanjagala kumbe ndi mukutyawe n'abikulaga ojja tandika okwenebbadalirako naye kyemmanyi olina okulivinga moment okaabe ebikole bigwe oyinza ogamba sigenda kwagala n'okumekereza ate ng'oyagadde n'olumwa nogamba ngenda kwagala n'okumekereza ate era ng'olumiziddwa so eyo moment girivinge nga bweri bwevaawo ng'evaawo me if I've dated you to be honest and I've not gifted you anything I've not given you not even a boxer anything wali onjagala nga ze sikuliiko nze siyagala muntu nesitamuwa era sigana ye musajja singa abakazi mbagulira emmotoka singa mbawa like the biggest things in life because njagala nnyo kuba omuntu gwenjagala but the bad thing about this whole thing abandeetinze bambi nkyali munaku mbawa butishaati mbawa buwaachi obuntu obutonotono wekitegeera but abaliddamu okungwamu mu future nga nina nja bagulira zi Benz nze abasajja nja batonera ebirabo era tebatwagala era bakusuula waba tebalina kye baagala omanyi oyinza omuwa ng'omuwa buli kimu najja n'atwala oli ate gw'alina okuwa kyenkugamba tebamanyi kye baagala kati aba you could literally do everything era n'akulekawo n'agenda n'oli gwawa transport wa buli lunaku amusaba buli kaseera every weekend ayagala muwa weekend money ate ng'azimuwa ate ng'azimuwa asala okuba ng'azijja nawuwo bwamuwa then so bad kati tukole kimulamu oba tubireke oba laavu bajesoniwe nanze laavu sigivaako bwe buzibu onnumya bwenjiddamu kuba sina kyengenda kukola tukole ki njatuuka nga namanyira omutima gwaguma nga newonnumya sikyawulira sikulimba nze laavu sigivaako lwakuba newenjibeeramu tentwala nnyo togenda kunsanga nga ndi eno mbuwala nze nja bbeerayo pozi nga antwalayo taliiwo but aba ali willing tutuukeyo mutuukayo ne mukoma twevuga
tuba bakwevuga paka koma mubire. That is okay. I think the way chiraba ngomuntu omulala akikola nabanga ekiryoke ekinyuma neze sobola. Sagira kuva mubire eyo nzijengwe mferumu omenyekera ngembera wano ganyimiride. Abera kutengerere. Ufane soka nzikira kati imagine ngandye. I know. Tobola nze ne love yo kutimba timbe. But tolabanga nyumya mbuno I love too much. I've never in my entire life posted a man. Inkwagala abatuli ku Lusegere. Gasha n'amanya, Renina n'amanya, Eric n'amanya, but si buli omu. Era abajja kumanya nti oyo wabatali wanali wa good. Kankubuuze nange. Obelieving amulavu y'okutimba oba toli oke nakyo? No, nze kunze okuntimba tekindya. Era tekina kyekingattako. As long as we are happy here. Eri kati bali bebaani. I just care about me and you. And my closest people okundaba nti nange ndi musanyufu. But abasigadde okundaba mbu ontaddeyo tebinkolera. Ebinkolera maybe bw'abanga omuntu gwe nina akyagadde tusooke twewase. Siminako buzibu. Mama wange alidde ku kaceere tumutwalidde ku kasukaali. Or no, you can do anything with me. Naye nga tudeetinga wano tusanyuke ebyaffe. Tanteekayo. Era bamba I don't appreciate putting me on your pages because we're in love. Aso kuteekayo nga sister. Takikola. Kati atawo obonyizeewo neera. Anti nga tayagala bali bategere nti mudeetinga nedda tonteekayo ate nze tolina basisita lwaki onteekayo nga sister. Wait, bw'oba owiranga kabugumuko nkumpostinga nga mukyalawo kali too much. Work so hard for it. Nteekaayo nga tumaze okwewasa. Having fun with me, taking pictures. Abamu no tuyinza n'obuteekubya ebifaananyi. Si buli muntu gwendeetize by the way today. Love. Nga ewangadde? Ne weeba ya mwaka. Nze tuyinza okumala omwaka tetwekubyangako naye ka self. Ng'ate nkwagala. Era nga nkola all things that I'm supposed to do as a person in love. Nenkwagala no mpita buli wayagadde essaawa 9:08 nengutambula ogw'ekiro nenzija nenkulaba. But nga tetwekubyangako kifaananyi. Because that is not what proves to me nti we are in love or we are lovers. Nedda. Pozi ng'onoonya kunyonoona nga tumaze okwekyawa oyina ebigendererwa bye, but if there is nothing ebifaananyi mbu bikugasa ati. Era bwe tuba twakuendinga ffenna mu future gye tuba tubirindira. If I'm dating a person, by the way, mbeera nze situnuulira about today's relationship, today's thing, today's ending. When I start dating a person, si dating abantu bestasobola kukomekereza nabo. I expect a lot from them pozi bigana buganyi. Anti kati ekyo kiri no motive oba dating omuntu era you expect a lot. Onedda olaba wali omuntu dating omuntu ng'alina kyamwagadde ku temporarily ng'agamba wekiggwera sina kyemwagaza olina oso tobawulirangako tusobola nawe labeerayo nga badeetinga ebbanga neriggwa neritambulira dda naye nga mutima akimanyi nti ogayi simwagala oba kakawala nange sikaagala. Simanyi saabeera na muntu gwesaagala kubanga simanyi kulimba kutuuka mwezi 4 5 nga nkyakulimba nga tofiiringa muntu oyo. Kati era oba bwebizibu. So kati nze ebyokuntimba actually they don't work for me. The only moment I will appreciate it nga ringi kweri nga tubitadde ku social media bwe mba mbyagadde. You can post me happy birthday Chloe. Toteekako caption esukaawo. I will appreciate you. Nga kuyina newaka oba tanakutwala kwanjula. Sisobola ate kugenda naye nga tetunayanjula. I'll always live to my home and live to your home. Paka nga kiwedde. Naye nsobola ebyokujja 3, 1 day, 4 days. We can do that. But completely staying together. Ng'amaze kuntwala. Era wasobola okunkozesa buli kyayaga kuba mba kintu kye. Mba property aba yagisasulira.
kati abo basasudde alinako obuvunanyizibwa. Kyogamba ono omuntu alina okusooka okutwala kwanjira okulaga nti akwagala ennyo. Kubanga ennyo omuntu gwoyagala oba akwagala musobeera mwenna. Anti kati we nagambidde ntusobola okukola ebisigadde byonna era biba bindaga nti tweyagala bwe tuba tetukomekereza eri mu future nti bya mwami na mukyala ntegeka za Mungu naye bwe tuba nti byakomekereza ffenna awo obuyinza obusigadde bwonna woobukolera ki woobugirayo. But right now nga nkyabeere waffe nga neegulira emmere nga neesasulira amasannyalaze awo oba tolina ky'oŋŋamba. I have to come to a place that's clearing my bills nga nkimanyi ndi wansi wo ndi wansi obuvunanyizibwa bwo fully then olyoka otandika okukola ky'oyagala nange. Naye nga love nze amalava njagala era n'abanjagala bakimanyi nti njagala naye nange bannaye njagala mukwano nguyina just yesagala they are calling all the time. Where are you? Come over. Oli wano nerowooza olidde akyali oyali wa mu high school. Diya oli ayinza okuba nga kuteerako ssente n'erinnya lya gundiyo ng'amanyi ssente like amanya geereeta biki naye nga alina osooka okubuuza olidde olyoke ogambe nti nedda tumalirize kale ali ku celebrity track of course nze Gift Chloe tulina Gasha Mutoni njagala abeere nga ate abalekerayo obugambo bwe obusembayo alina music omupya of course like we support Ugandan music mugende mulabe music we buli wamu ebyo kambi kulekere Gasha nze nfuuse gundiwo mwogereziwo. Do that for yourself. First of all, nga sinasiibula mbeeyanziza okunkyaza ku celebrity track. Thank you so much. Amanya Gasha Mutoni buli wamu nkozesa Gasha Mutoni. Kasita oteekamu Gasha Mutoni music wange ogenda mufuna. Saba support yammwe. Mugende musubscribinge ku YouTube channel yange munfollowinge buli wamu music wange gyali. Yeah, thank you. Okay. Webale ko yako celebrity track kola ekintu kyekimu still subscribe share like comment ebirungi bingi bikyajja tovaawo nze Gift Chloe.